Eddie Kenzo nyuma ya sekuku yaliyo. Toberanga ko na chapa cha nyumba mu Kampala. Ngojeko oli enyumba gyoli mukuzimba kusawa zino. Ne nyumba gyosula musiyo. Ne sawa zino. Katodambo ota video ya Nobati mbwasaba akusaba sente za rent. Gwe nawe wakava mu ochali mu bupangisa. Atoga be sente za rent. Eddie Kenzo nyumba gyosulamu. Ya mugagga no mugagga tumumanyi. Yende bwe mwogera wano nze bampita tulizire. Ne motoka zebeli zovugezi musizizo. Oyo mugagga wa UK Mall Umaru, Haji Umaru Katongole. Ovuga motoka za Haji Umaru Katongole. Eddie Kenzo so ovuga motoka za Haji Umaru Katongole zo Range Rover zetulaba. Mu lutalo lwa Nebat Events ne Eddie Kenzo sirwa kugwa kati era yewera akyawera nkolokoto. Kyonna kyekiri kyonna Eddie Kenzo kyatatukirize wa Nebat Events mukama yamanyi naye nga ye omukulu ayagala federation ngeri down oba oliawo sinakindi awulire nti Eddie Kenzo ajawulidde oba nga bataddeko omuntu omulala ayina bingi byamvunaana naye kati huyo atuse n'omulangira mbu ebyo byonna bivudde kuba nti mbu waliwo audio mbu Eddie Kenzo gye yata nga Nebat Events amusaba sente za rent kirinomo abantu bayita mu mbeera nyingi nnyo ezitali nnungi naye ebyo bye bigenda mu maaso essaawa ya kakati ate tubadde tukyali ku ebyo ensonga za top dancer nezikomawo nga babuuza Khalifa Aganaga nti ekintu kino wakirimu mu makati kituuseewa naye munnange response gyatuwadde ngagamba nti ebintu babifutyanka era nga abanene babiyingiramu ne babanga babibuza bibino bwasobodde okubanga ajogerako ensonga eyo nga za dansi omugenzi yafa zituuseewa sofa kuba poliisi olaba nakati eraga ekifaananyi mbwe ekyanoonyereza avaayo nga omuntu eyalumirirwa ate ng'omuntu eyalamanyi omwana ffenna Uganda poliisi tugimanyi n'enkola y'ebintu mu gavumenti gyebikolamu omuntu bw'avaayo ng'ali mu musango omunene bwe gutyo n'avaayo enkeera nga gwabaddewo jjo n'akeera ku makya n'agamba kati sikyekwe ndi wa NRM. We know finance to Batuchimanyu, we just keep quiet, but that is a public lie. That is a naked shame. That is a public shame towards the police, the government, the party. That's why it took the opposition to fight such injustice. We know the system of Uganda. Wabula fetukirekera kooti y'abantu kokulumidde poliisi ne NRM nti omuntu wavaayo n'alangirira nti ndi side zeno mpagira eno nti bavaayo abo abali ku side eyo ne babanga bayiwawo omubiri okutangira embeera okubanga esajjuka nga tubadde tukyali ku nsonga y'emu eyo ne omukulu ali mwizeera waliwo amutabukidde n'amulabula namugamba nti abantu abo bali mukozesa lwakuba oyina ebizibu byo nti naye jjukira nti obudde bujja kutuuka era olibisasulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina omuntu omwambuuza nti ali agimwezera yegasse ku NRM ne mudamu ne mugamba nti yes ate go kujegattako nambuuza lwaki ne mugamba ayina emisango kati yalowooza nti wewegatte emisango gyono kuba bamukwatako n'ogw'obutujju ajimwizere ekyo kimanyi bakwatako n'ogw'obutujju naye sitaani talokoka ajimwizera ne bw'okola ki sitaani talokoka emisango baba oginogera kusigala ogirina kitegeeza bagenda kukozesa ajimwizera ogenda kufuuka paadi olumala ogikozesa bagisuule naye bagenda kukusuula wa eba tekyaddamu kukola ajimwizera paadi omukazi buli lwagikozesa mu nnaku ze ziri bw'atuuka ogisuula eba tekyalina mugaso ebanfu bwetasuulwa muto yesuulwa mu kasasiro bagikolekitinga bagitwale bagisuuleyo kakati weewale okubeera paadi gwe togenze lwakuba nti onoonya kyakulya gw'ogenze lwa musango gy'olina
nti bagamba onooguma zambiro kale kikola amawulire Haji Mwizera yegasse ku NRM tekikola mawulire era tulowooza nti mawulire ekimututteyo alina emisango nti Kamiri taliyo lwakuba nti ayagalayo alina emisango Patrick Mulwana taliyo lwakubanga ayagalayo alina emisango kyekiri kye nagambye nti musonyi omukatono nti bwogenda mu maka g'omugagga okulyayo akagaati tosobola kulowooza nti bakulunda bulunzi ogejje bagenda kulya Yesakamuzaga gye yagamba nti olunaku lwe baalya bannange saamanya nti nange bagenda kundya Haji Mwezera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fe kibiina ekirungi babuuzako mbaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne bamubuuza nti omusiraamu ayenda n'agamba nti ne bamubuuza nti omusiraamu abba nti ne bamubuuza omusiraamu alimba n'agamba omusiraamu talimba kubanga okwenda kuva ku kulimba bw'otalimba tosobola kwenda bw'otalimba tosobola kubba Haji Mwizera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bw'oba otadde ekyenyi ku ttaka kino ku ttaka ng'otadde ekyenyi ku ttaka okubeera direct ne Allah nsaba Allah akuyoleseza okumanya n'okulabikirwa nonno si yasoose bambi okubanga ayogera ku nsonga eyo abantu bangi bavuddeyo ne bamugambako oba ne bakyogera tetumanyi nnyo oba baddemu na NRM ebbanga eryo lyonna naye ekyokubanga yalabikiddwa mu katambi yenanise bulungi yero ngalaga obuwagizi bwe kitali kibi naye nga abantu bakitaddeko question mark ne bagamba nti yandibanga alimu okukozesebwa bambi ng'oluusi yagenzeyo naye nga si kugamba nti ayagala naye lwakuba ayagala bamuyambeko kavaringa emisango egyo gye tumanyi ffenna egibadde gigenda mu maaso eyo tuvuddeyo fulfiga nga bulijjo nga womanyi nti asuubula entalo era munnange nti agigula ku bbeeyi layisi nti amanyi n'okuzeewola kakati yasuubudde luno kyakola luuyi right bibino kitoko ne balowooza mbu balina abantu ababaagala ogulaamu ndi biralamu oddanga n'otegeka balina guli ogulina amalo baguna bagutya akasolo bwe buddugavu gwe gubi yafuna ekisajja nakyo kibi kizibu batwesibyeko tebanyuma kulaba nze lwembisanga mbibulookinga byonna biringa agawuka kiya nekyambala ebisitokisi n'ebisapatu mbukizina mbu nebipatula bannange okwetunda nako nno kubonyaabonya mukyusiza sitayiro nnyingi naye kubonyaabonya ayina ekisajja bannange kiringa kimawobe oba bisajjamu temulina families nolaba omuntu ng'oyo ateeka obusolo kusomero novaayo n'ozunga naye mujjaku tulaba nnyammwe mujjaku tulaba nnyammwe n'abadde yeetondera bitoyire ekibye mu mirembe yagendako akasanga bw'alina omutabani ate talina omutabani ati omutabani yanedde mu bitoyi byonna biwunya amazzi ne bw'okigula kiwunya eminyo n'obutabona yali akesamba ddakana nga bakegaana oli adda wali mu emboozi mu kati nawa sabumisoni oba naye yabulidde luddawa temulina nalukusa luddamu kutunula bantu wadde okwogeramu mulaba ensi webonyaabonye omusajja akafere agamba nti ensi ng'etawanganye eno era mpawo wali ddembe wano singa nze newunya n'abaana babalangisa kubanga nennyina abadde tamulangisa abadde yakatandika n'okumuzza mu batu naye nosanga omuntu ng'amwesibeko mbu alanga bizinensi egyo emizimu gyayita mama flower nga yatandise tazikiza naye nga byonna byonna bikyagenda mu maaso y'omukulu Big Eye njogera ku muyimbi w'eggwanga avuddeyo n'agambako ku boogezi be ku mikolo agamba nti bakisusa nti balandaga ne bamala obudde ate omuyimbi najja asanyuse ku bantu ate ne bamulimitinga obudde agamba kikyamu bakyuseemu bannange muli mutya mugamba mutya buno obubaka bugende eri aboogezi b'oku mikolo ba MC egy'okwanjula bannaye mulekerawo okutta emikolo gy'abannammwe nga mumala obudde bungi nga mwogera
olw'okuba buli omu ayagala akakase munne nti yasinga okwogera. Ekyo kikyamu bannange, mumala obudde bungi nga mwogera, abantu bazze, abantu bavudde wala bazze okwanjula, ne mulandagga ne muwanvuya. Abayimbi bwe batuuka okujja okuyimba ne mutupapya. Ekyo kikyamu bannange, mulekerawo okupapya abayimbi. Abayimbi bano nti ebbanga lye mumala nga mwogera abantu bagetinga board. Omuyimbi wajja ateekawo vibe bannange, emikolo gyakyuka kati. Emikolo kati vibe abantu gye basinga okwetaaga. Bannaye aboogezi ku mikolo mulekerawo okutta emikolo gy'abannammwe. Okitegedde mwogera nnyo abayimbi nga balinze emabega. Otegedde batuuka okuyimba ne mubapakusa. Ate nga bano ababuukinze abayimbi baneeno ebiseera ebisinga baba n'ennyimba ze baagala nti luno nga baziraganyisa nga bazitulaganyisa ne mutupapya ne mutupakusa bannange. Ekyo kikyamu, mulekerawo okutta emikolo gy'abannammwe, mubeere brief, kola bonona byokola. Naye olw'okuba guyagala okulaga nga bwe wayiga ennyo okwogera, nga bwe wayiga ennyo obuwangwa n'ennono, nga bwe wayiga ennyo simanyi biki, eyo time si yakakasa. Baba bakuleese nga bakwesiga nga bamanyi kyokola. So kati ate toddaawo kumala budde, bajja kusanyuka nnyo nga tomaze budde ng'okoledde omukolo mu time abantu bagende ewaka. Please learn how to manage time. Stop wasting time ku mikolo gy'abannammwe ne mugitta. Nze Big Eye baagala nnyo bannange, weekends are for mikolo most cases. So today is a Saturday. Big up, love you. Ate nno mwatu si ye muyimbi asoose okomplaininga ku boogezi bo ku mikolo. Abayimbi bangi abavuddeyo okwemulugunya ku bantu abo. Katusuubire nti obubaka bujja kubanga bubatuukako si mu bubi naye nga ensonga gyayisizzaawo nnungi. Bwe muba mumala obudde nga mwogera, muleke n'abayimbi batwale obudde bwabwe basanyusa abantu, kubanga era baba basasuddwa kubanga basanyusa abagenyi n'abazze ku mukolo. So ndowooza ensonga eyo bajja kukola ki? Bajja giwulira era bakyuseemu. Nga tuvuddeko eyo ne mama chicken naye tatudde, alina obubaka eri abo naddala abavuddeyo okuvuma mutabani we chicken. Atannazaala naye ng'osuubira okuzaala, bino bibyo. Eyazaala edda naye ng'olinayo abaana abato, naawe bibyo. Ayinayo baganda be nga bato, nabyo naawe bikwatako. Ayinayo sisita we ng'ayinayo abaana abato, naawe bikwatako. Ntegeeza ki? Mwenna ayina omwana omuto atannaba kuzaala, asuubira okuzaala, ayina baganda babato, ayina abaana ba sisita we abato. Temukkirizibwa kukomentinga ku mwana wa munno. Tokkirizibwa gw'ayina omwana omuto, gw'asuubira okuzaala, gw'ayina olubuto, ayina muganda w'ayina abaana bato n'abaana bo nga bato. Tokkirizibwa kukomentinga ku mwana wa munno, kuba tomanyi owuwa anaafaanana atya, tomanyi owuwa anaalabika atya ng'azaaliddwa, tomanyi owuwo anaakula atya, tomanyi owuwo ensi anaagiyitamu atya. Muleke abagumba bakomentinge. Naye ate n'abagumba bagenda okukomentinga nga bakimanyi nti tebalinayo baganda baabwe bato, nga bakimanyi nti basisita baabwe tebazaala nabo. Awo ojja kukomentinga, kubanga ojja kugenda okukomentinga. Tomanyi owuwo anaatunula atya okusinga ku oyo gw'okomentinzeeko. Oyinza okukomentinga ku wa munno ng'owuwo ajja kuba na mubi okusinga ku wa munno gw'okomentingako, ng'ajja kutunula bulala n'okusinga ggwe ky'olowooza. Kati bambi mwenna abagwa mweyo embeera, mweyo category, temukkirizibwa kukomentinga. Ako ke kalowooza kange, ebyo bye byange. Omuzadde avaayo mu buli mbeera yonna okudifendinga omwana we, yadde nga bambi by'abaakola naye abatabisanyukiramu. Abamu tumanyi okugamba nti n'abazadde be batunuulira. Nedda, baba tebatunudde. Balina okuvaayo badifendinga abaana baabwe mu public, naye eri we badde eri ku ground biba biralamu. Ewamutuuliza
n'amwogerera buli kimu ekimuluma naye wano talina naye kuvaayo ate museke ayogere mugambe ne maama yayogedde abazadde bwe batyo bwe babeera naye aba alumwa eyo tuvuddeyo y'omukulu Fred Kajubirumbu ye avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'omwana muwala Florence Asiyo ngono gwe baawa kaadi ey'ebukedeya okubanga yali agenda okubanga yesimba ku mukyala the right honorable speaker Anita Among ate oluvannyuma n'atanominatingibwa amawulire ne gayitingana nti yali yawambibwa ate ye yavuddeyo n'abyewakana abantu ne bamukubamu ebituli ne bagamba ono kirabika akasente kali ku akawunti enkola video n'enteekako nti security alert ngenda basaba mufangayo nnyo okufollowing n'okusharinga video bwe ngiteekako nti security alert navayo ne mbagamba nti National Advance Movement Anita Amongi Salimu Sale ne FDC PPF ne ADF ndiye bano bali mu contact ne enkwezengeza nopu abagenda okuva nti babatisiza abagenda okuvayo nga beetunze era ne bagamba nti ne Electoral Commission ndi mu lukodo luno obutawandiisa ba member parliament ba national unity platform iyo secretary najikola ne mbagamba nti abagenda kuva bagambe nti batutisiza abalala tetubadde na sente songa ate kibiina kyabawa sente ndozo bujulizi mbulabye olwoche mumanja bwe nkugamba nti eyo security alert mbakutegeeza nabaga bagenda kuvayo bagambe batutisiza ninga bagenda kubera total sell out ekyo nakibagamba so fo bujulizi bwe mwaka funa basinga obungi betunze bwetunzi teri yabakanze abasinga obungi betunze bwetunzi teri yabakanze kati waliwo n'omulala agenda okujja ko nga ameddeko nnyo constituency of Franka tumwebaze abantu bamukowadda wabula Franka tumwebaze ngali banaba NRM bagezezaako nnyo okutiisa candidate wa national platform butewandiisa ne bamugamba bagenda muwa sente n'alemerako era badde baagala mulemesa okuwandiisa naye n'amala neyewandiisa ku kifuba ne kati Franka tumwebaze ne banne bali mu kunoonya kyali bamugamba either aveemu bamusasule oba ebiddako tabanyumiza kati mukulu Frank tumwebaze kubanga bagambe obuvubuka bagambe kampu abawulire sente zayagala bazimuwe mu bungi oyo Frank tumwebaze minister yagambye mu candidate wa national platform nti ayogere sente zayagala bazimuwe aveemu bw'abatavuddemu bajja mukolako ng'obuyinza bulagira kati bwe muwulira nti Frank tumwebaze naye ayisewo unopposed nekyentegeddeko gayi akyaganye akyali solid nnyo gayi wafu akyali solid nnyo naye muwulira nti yavuddemu bachali banji njo bachajja mukyala bane opposite banji nya bagenda okujja kati njagala tuzanye katambiko mukyala ono Asiyo Anita Amongi video ketambule kino kigenda kujira kifana kirabaga mu video security alert nti bano bagenda kwetunda ne state etidde nti abantu basingo bungi bali bakoze eki balide kati bulijjo wano ntula ne mbagamba twetegereze bintu bwe tuba tulaba ekifananyi ne mbagamba musome embera ekifananyi mweri bwebera video ne kugamba nti soma olulimi lw'omubiri soma gestures ebikolwa soma facial expression okwogera kwa face soma tone soma tone y'ebigambo gyebifumamu otandika okukola forensics mu bigambo omuntu byayogedde ng'obikwata n'obiyimiriza n'owulira kyayogedde n'okinyonyola public kati mwenna mulabye akatambikaako omukyalo oyo Asiyo bwayogedde ebisinga obungi bite wabula kyenjagala tusooke tumanye mukiri ekintu kimu one nga sinazanya katambe the moment ekibiina kyo kiva ne kikuba omulanga ne kigamba nti candidate waffe bamuwambye essimu ze teziriiko tetumanyikiddwa na waali mpaka olwaleero ekibiina ne kyogera officially nga gwe candidate tovuddeyo okugamba nti bannange ndi wano oba family etegeeza ekibiina nti oli wano yo ki ekibiina nekikuba omulanga candidate bamuwambye essimu ze teziriiko ne mumaka ge taliyo bakamala ennaku 3 nga tebamulaba ng'ekibiina kyekyogedde kati gwe n'ovaayo mu kamera n'ogamba nti osangulawo ekibiina bye kyayogera mbu wali owambiddwa
Nenga ne mu voice note yesooka gye wasindika walaga nti baakuwamba. Kati voice note gye wasooka okusindika nti baakuwamba yo genda ginnyonnyola otya? Era bw'ogamba nti ekibiina bye kyayogera si bituufu tekikonfirming nti gwe baakuwadde ssente zo. Ekyokubiri ogenze n'ogamba nti ate bakuwambangako era yali pressure okuva mu family ti era nti Anita Amongi abeera mubaba abeera anti-wo. Nze njala kubuuza mukyala Asio bwajja mu kulonda nga tewatugamba nti bwajja mu national platform nga tewasooka kutegeeza public nti oli related ku Anita Amongi, kubanga wandibadde osooka tunnyonnyola nti anzize wano ne ndi related ku Anita Amongi in the first place. Kiwandiso tugamba nti andi related ku Anita Amongi. Nothing you said. You came as an individual brilliantly that you are going to contest. The party decided to back you, but now you are coming with different stories after consuming Anita Amongi's money, and Anita Amongi instructed you to come out to clear what the party said this week. But now you are clearing Anita Amongi's name as if you were paid. I'm not going to rule out that you were paid by Anita Amongi and you hide yourself so that you can come out with such a video to claim that you are not kidnapped. So, Madam Asio, we don't have a problem with you. You can eat your money, enjoy your money, but we are in a generation whereby we can analyze. And our main aim is to unseat or to unlodge Museveni from that state house, not you as an individual. I'm here to tell you, we are not against you. It was your will. You decided to sell your country, to sell yourself, to sell your community. So for us, we are less concerned about you. For us, we shall continue with our struggle. It was your will. Nobody forced you to sell yourself to Anita Amongi. Because the mistake you've made is to come out to say that you are diffusing or you are diluting the statement which the party did on behalf of you to save your life, or to tell the public that our candidate is missing. So the moment you came out and you say that you are diluting the statement which was made by the national platform that you are not kidnapped and Anita Amongi is not among the people behind your kidnap, and it's all clear that you ate your money, you have no problem. You eat your money, stay where you are. You're just an individual. Uganda is big. Uganda is bigger than all of us here. Which take it. So please stay happy, enjoy your money, we have no problem with you. Kati njagala batalabeka papu ka video yako muulire bigambo bino bye njagala bibiri bye mba muulirako byokka. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asio Florence, the Nook flag bearer for Women MP Bukeja District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita. That you've came open to clear that you were kidnapped by Anita Amongi, the Speaker. So clearly it shows that you were instructed to come out to clear Anita Amongi's what? Anita Amongi's name. That is it. Nothing else. Which take it to get up mass. As alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure. Being it that I am a daughter of the Right Honorable Speaker. So you are a daughter to Anita Amongi. But at first you didn't inform us that you were a daughter to Anita Amongi. Period. We wish you the best in your life. You've destroyed your career, you've destroyed your future, you've destroyed your image that you were daughter to Anita Amongi. Anyways, for us to have no problem with you. Thank you for the little time you've been with us. I think it's 1.5 weeks. We've enjoyed you, but unfortunately,
singa abadde muganda singa owulira omugambo enkwe omuganda nekati si muganda naye fasi tetulina buzibu kyekyo ffe tukusiibudde era tukutaddawo tuvuddeyo kati akatambi katandise mu butongole oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu amawulire jja kubanga tugakuwa era jja kubanga tugakutuusa kuwona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo